Osibya otano munnange nga bulijjo eno ya alipota embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naddala ebyo eby'omu bukiikaddyo ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale era ng'okusinziira ku alipota gye twafunye Soroti yawezezza milimita 8 n'obutundutundu 8 so nga ate Mbarara yawezezza milimita 7 n'obutundutundu 6 Otororo neweza milimita 6 n'obutundutundu 6. Kino nno kyaviiridde ku mukubo gw'enkuba okubanga gusembulidde ddala ne gudda mu bitundu by'eggwanga naddala ebyo eby'omu bukiikaddyo. Wabula enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakuba mu bitundu by'eggwanga naddala ebyo eby'omu bukiikakkono. Olwewasigadde tusuubira enkuba. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi yadde ng'ebitundu ebimu mu bukiikakkono tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakuba muga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukya ddala ku degrees 30 eyo mu bukiikakkono so nga ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 27. Olwo mu nsozi ez'e ebbugumu lijja tukya ddala ku degrees 24. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi ssaako ne New York tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu so nga ate mu Paris ne London tusuubira obudde okuba obw'ekiddedde nga n'ebbugumu mu Dubai lijja tukya ddala ku degrees 32. Eyo tusobodde okufunayo okuva mu kyonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde okufuna ebisingakawo bisange ku mutimbagano gw'ekyonge kyaffe nga gulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Nze Agnes Nalukwago, sula bulungi, weeraba.